olwaleero tugamba nti manya byogula bw'oba otandika butandise okunoonya ssente pima ebintu byogula. Bangi balwanyisa ssente n'agula buli kyalaba nga kijja mu ssente z'alina. Sookera ku bintu ebivaamu ssente, ebyokwejalabya bigule ku magoba. Ako kawulidde? Mwero na kuregula olweyampereza aka message ya kamukulu Simon Wekese yaga nti yafuula ennyumba ye ate n'asalawo n'aga nti bino ebyokuga nti nsula mu nnyumba etaleeta ssente, n'asalawo ate agipangiseemu wooteeri ebenge emuleetera ssente. Bw'oba oyagala kutereka ssente zitereke mu bintu ebyanguwa amangu okutunda ate nga tezibitta. Ebintu ebyekika kino bye bijja okuyamba munnange buli lw'otomera ekisenge. Ebintu ebyekika kino bye binunula. Leka kubyesibako ng'otuuse mu kizibu. Omugagga abala byagula. Singa yali acamuka ebintu bye yandiguze yandibuze ne wabiteeka. Ng'acamuka buli lwakwata ku ssente n'agula kino buli lwakwata ku ssente. Waliwo omuntu afuna ku ssente n'aba nga alinga afunye ekizibu. Bwe zitasooka kuggwaawo tatereera. N'olwekyo kiba kirungi tukwate obulungi ssente, tumanye biki bye tugula, tetumala gagula bye tuteetaaga. Tetumala gagira mwana soko gye tetumala gajooga. Omanye yaziteebyo omulabira ku kujooga. Tugiraawo yeebwayo giraawo. Bawe crate. Ase biru yabo girete wano. Biru bannange tukwate mpola ssente ate lwe tunaamalako. Katukomawo olwaleero.